nga gwe sikunenya naye wanaabaawo chance wange gyali kawala kalungi kakyalina mbere tanabukenya kali ero ndowo kamanyi naawe nkategedde okay kawala kenina tokalaba otya ani bakoledde gwe mpera yakabigibwa ssente Yeba naye nabasi omuleseeyo gyali kale David nawe gyebale David nje kwekera ku luzzi sinakusaba kumpelekako nnyabo nawe muntu mukulu yeetegeerera ate nakulabirawo nga wakajja ku kyalo kino ng'engeri gye weeyisa ng'engeri gye weeyakirira y'omulenzi omwagala kati okubuulira ebigambo bino tajja kwagala muntu n'omu ku kyalo kuno mpozi nga siri muwala w'abaalugala mangi maama oli otya oli bulungi webale bakuuma bano abazzukulu abakuzizza nno kale naye gyebalako mpolampola bannange esente zo tuzikola naye olowooza ziwera teziwera nange webala emirimu kale enkula yeetuuka munnange kati tuli ku mirimu tukola mwanyi noga mwanyi tukola no bijanjalo nabyo biri awo nange jaji obuta ng'amadde maze ennaku bbiri bannange nga mpereza ku butaafu bannange gateeka nnaku bbiri ate nga wali nali ngafuna nga atlesi nga akabiri kazeeko nga kanyirirako naye maama ennaku zino kagenze olw'otutooti badde nsaba bukutegera nteeko nyingo ekyo naye kubaleko ejja wano munnange baleka ejja wano
alina kulinda bazzukulu. Jjaja, kano akazzukulu k'otumya amazzi mbadde sikamanyi. Akazzukulu kamuwala Namakula yajja nako yava eyo ajja akaaba nti omusajja amusudde mu nju takyamuwa kyakulya amukuba emiggo yenna ajjudde enkovu naye n'avaayo n'agamba kadde wano eyajja wano nange nagamba sijja mugoba mwana wa mwannyinaze nangamba nti taata we yamugoba taddangamu kulinnya wuwe waka nange neŋŋamba nti ate naagoba omwana w'omwana wa ssebo kanaye mbeere naye wano kasita nawo waabwe era munnange kyewakola kyekituufu. Bannange abaana abawala webabuulirira nga tebawulira, webabuulirira najja akaana n'akalekawo wano. Naye munnange wakola bulungi. Naye nga yavaayo ng'emiggo gy'amukubye yonna ajjudde enkovu yenna takyali amusudde mu nju. Ekyo nga kiki yennyo ate munnange saamala ensonga ennyo. Eyanziza weebale nnyo mukwano wulidde? Wire jangu nagondeetereza nte zange weebale kubeera nabo baabo bakuzizza. Jaki weebale kubakuuma. Okodde mukubuuza nga byenkugambye olina okutambula nga weetega oli omulenzi gw'osaanidde. Nabakyo ompitako ng'obadde tondabye. Ne bannange mwana ggwe kisinga oli wano wabula nze obadde wakundeka. Oli otya? Gyendi. Oli otya? Siri bulungi siri bubi nnyo ndi awo bwe ntyo. Toli bulungi toli bubi nnyo ki kyotegeeza? Ki obadde olaga wa? Tomanyi gwe ssanire nnyina. Andi maama taata nti yanzikiriza okuyiga eby'omumutwe. Taata yanzikiriza okuyiga eby'omumutwe bw'obeera ggwe. Maama nga ebibuuzo binaagenda okukomawo. Nanze nnyina wendi. Ekikutuula wooli ng'oyogera ng'akudaala. Ate gw'ojja kuba olina ky'osomyeko. Nalowooza nze nina kye ndikola. Kiki ky'otegeeza? Mbadde mmanyi maama wo oba oli awo anaakwongerayo. Akyagaanidde ddala nakati. Toyogerangako naye okuva luli. Mukwana anyumiza ggwe alabika akoowa. Gamba maama teyansobedde ate busobezi. Ate ati nabona omulenzi we watya. Ngono luli gwe twasanga ku luzzi oyo. Gamba maama taŋŋamba mbu mwetege. Olotya? Mumwetege. Yaŋŋamba simanyi we musanga nga nnyeenyamu ekifuba bwe nti. Simanyi nga nnyenya akabina. Mbu we musanga mbeere mwana wa mpisa nnyo nfukamire nga mmubuuze. Egamba ebintu by'aŋŋamba okukola nga byonna bikwasa ensonyi. Bw'omusanga nnyeenyeemuko ebbeere bwe nti mukyusizeemu n'akabina. Nno kabina ki mukazi wattu kaŋŋamba okyusa? Ng'olwo ekigendererwa ki? Antwale mufumbirwe. Kyokka n'ogamba leero simusanze ku luzzi. Omulenzi
Basajja watunga tandinako ne be baŋŋambye ate olowooza nabikoze nga nnoonya ne wentandikira nga sirabawo. Natambudde butambuzi ne ŋŋenda ku luzzi nga nange binsobedde. Omanyi omuntu gwe bagamba omutuukeko mbw'onyeenye ebbere bw'oti ye atuuse n'akugamba n'akuyitako buyisi bw'ati wadde n'okutunulako n'emabega naye gwe bagamba mbw'onyeenyezeeko. Olaba ekyo kisobola. Kati olaba si kwogerera bubi maama wange, simanyi kiki kyalowooza okusindiikiriza kutandika kwekola busolosolo omuntu atakuliiko. Naye kyensinga okutegeera naluli nakikugamba kiswaza nnyo omwana ow'obuwala okutandika okwekwanira omusajja atakulinako. Omuntu omwakubako otya? Naye nze kinnamaze olaba Mama tabalirira bulamu bwange wabula abalirira byanfuna. Kuba buli lwabyogerako bw'ati abeera ŋŋamba omulenzi ewaabwe bagagga oyagala kunsubya bintu. Kati gw'olowooza aba ategeeza atya? Nfuna bubi naye nze nandirowoozezza bw'ati. Kubanga ekituufu si kirungi kuba kyakola ekyokuba nga akusindiikiriza kusindiikiriza. Ekyo nandirowoozezza singa ddala kituufu toyagala kyogamba maama wo naawe akusindiikiriza busindiikiriza. Saagala nabajjwa saagala kufumbirwa kati nze. Naalibadde njagala neeyongereyoko nsome nsukkeko bannange. Olaba baaba Bukenya teyamala wadde kusebo. Naalibadde nsoma ne neeyongerayo at least neefuukako ekyomugaso eri famire yaffe. Naye ebyo maama byonna tabiraba. Ayagala kulya ggi yeesubye enkoko. Kati nze kyeŋŋamba olaba otya singa oba oyogeddeko ne taata. Amanye taata ebintu ebyo ye tatumirwa mwana. Amanye taata yasitukiramu Najja ku nsonga nayogerako ng'ezo. naye. Kubanga ogenda kuswalira bwereere otandika okusanga kuswala. omulenzi omwekubeko Omwekubeko takulinako. mbusunda. Ogenda kuswala mugenda kuweebuuka. Ngamba yogerako ne taata bw'oba omusanze oba ofunye chance nasanga taata. Tuula mubuuliremu ensonga zo osanga ye anaabaako engeri emu oba endala gy'ayogerako ne maama we. Tomanya ayinza okukyusaamu mu nkola. Naye alikyusa naye okwako okwogera naye buli omu amutya. Ate nayiga ye tasobola kwogerako naye. Ye ate oyo mukazi wattu. Tomanya nze naalibaako ne kyenjogera. Naye oyo aba tannayogerayo wadde n'ekigambo n'ekimu nga yamusirisizza dda. Ate Bukenya ye talina kyayinza kwogerako eri maama we tasobola muwulirizaako ye. Manye ali omwana omulenzi. Nandimuwuliriza. Yalimuwulirizaamuko naye nga maama buli omu ewaka alinga agamba nti talina kyawulira buli omu kyayogera. Kati sooka oyogere ne Bukenya. Bw'olaba tebakufaako nga maama kyakusindiikiriza ojja oyogereko ne taata. Mwana gwe bantumye nze naawe nga oyinza n'obutamusangayo. Wabula yanguwa. Ensonga eyo. Kale tuuka bulungi Nabacwa. Kale. Nabacwa yasiimye. Banze baŋŋamba kufumbira. Naye olaba engeri ssenga gy'antunuuliramu ennaku zino nze ntiisa. Ndowoozaamu oba yantegedde. Osobola omanya tasobola kukutegeera n'asirika. Era nga bakutegedde n'asirika. Osobola omanya tabakutegedde. Olowooza anaakola ki? Anakola ki? Omanyi okusobola kugobeera oleese mu bujjaabi. Omanyi engeri gy'oweebuddemu omubiri. Tokimanyi nti okufuna olubuto ku luggya oba ovumaganya abaakuzaala n'abaakukuza. Era oba osaanyizzaabwe ekitiibwa kyabwe. Tokimanyi nnyabo. Kati nno nnyambaako tujja. Ogambye ki? Nga bwe nakuyambako ddi ng'ogenda okulufuna.
naye nawe tonjogerera bwotyo. Nga sikwogerera atya? Olaba ebintu by'okola bijja. Leka nemmaliriza ne ngenda. Byoyogerako. Atera okunyewa omulala anti lwabo balaba abaana battu naye bannaye bannaye naalo oli wano onoga nsusuuti Anti zikuze zizo zonna bannange ziwandagala. kyonna kiranze kikoma eri Ekizibu ekizirina nti bwe ziyiti. Bwe zikula nga zonna zikunkumuka wansi Ndaba kati zonna mbadde ziri- nzirondalondamu. bannange gundi nakalyange tannadda aluddeyo leero Ndowooza ndabye waliyo akatale. Yafunye emirimu limu awo nekimutereesaayo. Obadde omugamba ki? anti naye nalongo omanyi taata yamaze n'anzikiriza anti luli eri namusaba ati sinjiga ebyemikono ng'ebibuuzo byaffe bwe bikomawo Engeri ebibuuzo bya sino ey'okunaina gye bitwaliriza akadde. bitwaliriza akadde eng'ogyeko ekyo nawe anti kati omanyi baganda bange bonna taata yabasomesa n'abatuusa ne siniya ey'omukaaga naye bonna bali eri wasenga naye tebalina mulimu guli awo gwe bakola. Ekizibu kye tulina omulembe guno. Banneevaamu ne ngamba waaye kanjogereko ne taata leero nenjogera naye abadde amaze ebbanga nga tanziramu paka we nagamba Ng'asirise nakyo. ng'asirise nakyo paka we nagamba maama naye taata nga tanyega nabadde ndi awo nga ŋŋamba nnagira okole ki ogende otandika okubiyiga naye naŋŋamba nondeko kimu kuba namuwa bingi nga njagala muwa ensonga egaziye Osobole omutegeezesa ekituufu. naŋŋamba nondeko kimu neŋŋamba kati lwaki siiga ekyalaani nembeera dizayina w'abantu already ninamulo ati mu mutwe Ate awo kiba kituufu. neŋŋamba ate kati nakalyange ye yabiyiga dda atunga engoye z'abantu neŋŋamba lwaki nakalyange abatanjigiriza Tusobola okwogeramuuko naye ne tulaba kuba suubira nti asobola okugaana. era tasobola kugaana kyemmanyi maama ajja kuba alabamu engeri gy'anaamukwasaganya neŋŋamba kanjira nziganda ebibuuzo birwawo okomawo binaagenda okudda tomanya nabwe naabankoze n'okuba n'omulimu ogw'omukono nagwo nakyo kirungi kubanga oba olina ky'oyongerezaako ne wootandikira oba oyinawo. kati kwe kujja mulaba enda nsobole okwogeramu naye njagala nkeererewo enkya saagala kulwawo Ate kati onoomulaba kati era kijja kuddeera kawungeezi naye ddala. kati olaba bw'akomawo n'omubuulira enkya njagala nkeere nga ntandika butandisi oba omubuulira kasite ewaka si wala Bw'aba akomyewo ekawungeezi ngenda mugamba aggyeyo ayogereko ne maama we. kale naalongo ntwaleko ku nsuusuuti Mukyala kiganda mutwalire ku nsuusuuti kuba alabika alwawo n'okugiri. era nange naffe tulwirawo ddala ate gye tubeereyo mu masomero looza babi
Ezo naawe Kigu nawe fala. naawe okukola mazeewo Kamali. Kigu waliisa akatono. Nki ekyakusiza obutono ng'omanyi tulina wano obudde bungi. Omazeewo Kamali. Kwata ogira onywako. Tebonto kamalaamu. Ngo mazeewo mwana emaala. Wenda ke waleese. Ate kansibireddemu otatulinyire mudiiru mwana. Ate abimanyiiko. Abimanyi. Nze kasa yambulidde kye njagala okuwuliriza. Ne manyi emaali weeri. Kitegeera. Amali kasitibaawo. Ate tulina gijjayo leero. Kubanga mawe nawedde anoonya muguzi. Ate kiki tukola wano? Kiki ekyatuleese? Katulinde obudde butuuke tugende. Naye erina ovaayo gwe tugumanya mulu. Mwana ebiwaagi bye waleese Gwe walibadde okwatya Tebe nalese akakwata wamazeewo Kamali. Sente zaabadde zanyereza akakola.